Abayimbi balwanidde entebe, buli omu agyagala ge mawulire ge nkuleetedde nate omulundi guno. Yes, omungi yeekuumidde ku Good Talent kyokola kye kisingira ddala okubeera ekyakkabi. Of course okola kyamaanyi gwe yasubscribing edda naffe tusiima omukwano gwe tulaga ng'oyita mu kulaba videos. And of course atuguddeko olunaku olwaleero beera ng'osubscribinga tubeere nga tukutuusako amawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda. Right now amawulire agaliwo ku mimwa gy'abantu y'entebe eno eyawuma oba Uganda Music Association. Buli muyimbi agyagala era buli muyimbi awera, buli omu ayogera ebigambo ebiyinza okuba nga bimatiza abalonzi okusobola okubeera nga bamwesiga bamuzze mu ntebe. And of course abayimbi abo kuliko omuyimbi ayitibwa Daddy Andre, omuyimbi ayitibwa King Saha, Sindaleera Ssanyu yagamba entebe akyajagala ate tewali agenda kubeera nga agimulemesa. Wamu ne Daddy Andre gamba nze entebe eno nsobolera ddala okugibeeramu. And of course ne King Saha ogamba nti lwaki nedda. Yes, olunaku olwaleero njagala okubeera nga nkukakasa nti abayimbi abo bonna benkubuulidde of course bamaze dda okubeera nga bajjayo form ate era buli omu ayagala okubeera nga yes asobola okubeera nga abeera president. Of course omuyimbi Sindi naye olunaku olwaleero avudde n'abeera nga nte aggumiza ensonga eno ey'okubeera nga azzeemu n'abeera nga avuganya ku bukulembeze buno. N'agamba wali eri ekisanja ky'abadde afuga abadde kwegamba ayiga buyizi naye kakati ssaawa zino kwe kubeera nga nte amaliriza ki kye yatandika era y'ensonga lwaki avuddeyo n'abeera nga yes yeesimbawo asobole okubeera nga nte addamu okubeera nga avuganya oba okuwangula obwa president bwa wuma. And of course n'omuyimbi King Saha agamba nze nsobola era munondere ddala munneesige nja kubeera nga mbatuusaako ebyo byennyini bye mwetaaga nga president wa wuma nga yabibakolera. Wamu ne Daddy Andre agamba ekyo kyonna ekyetaagisa okubeera nga kigatta abayimbi ngenda kubeera nga nte nkibakolera wali eri. And of course n'omuyimbi Khalifa Aganaga yes avudde n'abeera nga yeesokolayo okubeera vice president ow'ekifo kino ekyakubeera vice president wa wuma omukulu Khalifa Aganaga oba gw'oyinza okuyita mu Kiibi Sadaati avudde n'abeera nga naye ekifo kino akyagalira ddala. Of course kati buli omu agamba yasinga wabula abalonzi be banaasalawo ddala kituufu aliwa asinga naye nga King Saha omuyimbi Daddy Andre Sindaleera Ssanyu agamba nti naye tagenda kubeera nga nte akola ki olukwe luno alubuukamu nti tatidde kubeera nga avuganya n'abakazi kuba n'abasajja kuba akimanyi abasajja kye basobola ate abakazi bakisobolera ddala era kakati olwekano oliwo buli omu alwanira ntebe okulabika nga ate yabeera president addako owa wuma oba owa Uganda Music Association. So kakati gwe muganda wange oyagala ani abeere president ojja kubeera ng'oteekawo wansi ka comment ate tulabe kiki kiri ku bawagizi ba music ante of course ani gwe basuubira ayinza okubeera omuwanguzi. Fona osigenda kubeera nga nsukawo okujjako okubeera nga nkusaba gwe atanaba kuba nga subscribing edda tusiima nnyo kye wakola. And of course for now sigenda kuba nga nsukawo wano nja kuba nga nsaba Mukama Katonda akunkuumire. Bye.